Lero nze kusomesa ku Baganda. Abantu bagamba Dr. T, you are always against Baganda. Kana katusobera ko tekagala Baganda. Togera nga bya kisibu. Soko ulirize ensonga gye njogera. Bukyanga mu bwanga lwa Mindi kugamba Dr. Tagala Baganda. Lero nzize nga ndi ku side ya Baganda. The first question is, what is the best tribe in Uganda? The best tribe in Uganda is Baganda. Kusinzira kunze Dr. T wachi, they don't care. Abaganda always balina omuzoga ekibafuula abalungi tebafaayo. Kyova olaba tebakulimba nti Abaganda bampisa nnungi, mbu simanya basembeza Abanyankole, simanya basembeza Abalundi, simanya basembeza Abanyarwanda, simanya buli tribe eri mu Buganda. Nedda, it's because they don't care. Mu Luzungu, there is what they call shrugging off the responsibility. Tebinkwatako. Oba Omunyankole ali wali, oba Omudinka aguze wali, oba Omukyoli ali wali. Kyova olaba ne bw'okuba enduulu ekirongo Omuganda ali mu njuye nga ali safe. Agawange nze si era Omuganda tataasa balwana. Tebimukwatako. Kati ekibuuzo kiri kimu. What is the worst tribe in Uganda? Because if we have the best tribe, we have the worst tribe. The worst tribe is Baganda. Why? It's the same reason, because they don't care. Omuntu atanyiga, atafaayo, atafuba, atatondowala, omuntu ateerabira, omuntu atajjukira, omuntu ayagala ebintu bimusanga awo naye abeera mubi. Dr. T nenkozesa olulimi olukambwe naye nga lutuufu ne tugamba omuntu atafaayo aba musiro. But always there is a room to change if you have found it olina obuzibu. Kakati tutandise bwe tuti. Ngenda kusomesa ku kigambo kye bata tribalism. Tebakulimbanga mu buto ekintu kye batugaananga okukwatako nga abazadde bwe bavaawo tubuuza lwaki tebaagala tukikwateko. Omuzadde ekigambo kye bata sex kibi, naye stage etuuka ng'olina otuula n'omwana w'omuwala wadde by'omugamba bikusonyiwaza naye ng'olina okubimugamba kubanga tewali ali bimugamba. Bw'ali byenoonyeza n'abyemanyira ajja kuba ayonoonese. Lwaki gavumenti eyagala twogere ku kigambo tribalism? Kituufu, tribalism entalo z'amawanga n'entalo z'amadiini teziggwa. Ekyonoonye Nigeria bya bufuzi, mawanga na ddiini. Uganda, Rwanda, mawanga na ddiini n'ebyobufuzi n'ebirala ebiringa ebyo. Naye ekikulu tribalism kyokka ate kirungi okufuna tribal knowledge. Ekigambo tribalism, racism, ekigambo tribalism, nepotism, ekigambo racism, ensi kwetambulira. Ne Katonda gwe tusinga asinga kwagala Bayudaaya, Israel. Ne Katonda gwe tusinza asinga kwagala Israel. Tebakikulimba era agamba nze Katonda wa Ibrahimu, Isaac ne Jacob, they are Jews. Tugambe ne Katonda ali tribal oba ali racial. Ensi etambulira ku mawanga ne kala nani akumanyi. Ekyo tebakikulimba. Njagala okwanukula ekibuuzo. Lwaki Abanyankole bali buli wamu? Lwaki abali mu gavumenti Abakyoli n'Abalango bali ku luguudo batunda simu enjeyo wamu n'amenvu? Lwaki Abaganda tebalina we bali kuladda? Lwaki complaininga? It's because when you don't know how you bw'oba tomanyi tribe yo bwe performinga ogenda kukola ensobi endala mpitirivu oba oli awo oyinza obutakyusa ndowooza yo. Kati gavumenti nejja negamba don't talk about tribalism. Togatta bya mawanga, togatta bya bufuzi na mawanga. Lwaki beekyama bakimanyi nti ensi nepotism kigambo kya Lulatini kyatandikireyo mu Baroma mu Roma nga bafather papa bw'abeera kalidinaali abamuganda we akola mu banka y'e Roma abamuganda we nga beewa emirimu abooluganda okwewa emirimu abantu abeemanyiiko. Racism yekkala nti oli muddugavu sijja kuwa kino kubanga oli muddugavu, ono muyindi ono kino. Ka tribalism kwe kusosolagana mawanga n'ennimi kubanga tribe erina olulimi lwayo, erina culture yaayo, erina engeri gye yeeyisaamu. Waliwo Abaganda, Abanyoli, Abakyoli, Abakikuyu, Abadinka n'abalala. Kakati tulina ekibuuzo ekisinga obunene. What is the best tribe in Uganda? Nabagambye edda be Baganda because they don't care. What is the worst tribe in Uganda? They are the Baganda because they don't care.
if you don't care kirungi kyokka ate kibi kubanga obutafaayo buleeta obugayavu buleeta obunafu buleeta obwavu. Lwaki tuli baavu leero? Because we don't care. Tuli ku home ground. Kakati tribes performinga zitya? Tribe olwaleero mu myaka egyedda the Baganda we are the first, Abasoga ne northern tribes oba Western Nile okusinga bino byange nga Dr. T. Kati ate zino olwaleero ezitufuga Banyankole n'abaki be basembanga. Kakati kyajja kitya okulaba nga bana ba underdogs abaali bali wansi olwali kuba mupiira tukiyita underdog ye tiimu ejja nga nesuubira kuwangula mupiira n'ogu nene etwala ekikopo oba netuuka ku finals nga jjo bwe twala bakuluwesha bwe yatuuka ku final nekubagana nga tiimu ez'amaanyi zivuddemu. Lwaki tiimu zonna eziva mu Western Uganda ezaali zi underdogs zambuse ne ziwanika ebbango ne zituuka wano ate zino ezaali waggulu Baganda, Abasoga, Bakyoli, Balango, Bakakwa, baki abaali bawanisa ebbango ne bakka wansi? First of all, buli muntu aweebwa omukisa. Tozanyisanga biseera byo nga kwebiri kubanga ebiseera byo bijja kutuuka biggweko. Tusooka n'Abaganda. Abaganda bafuna Ssekabaka ne bafuna Binaayisa ne bafuna Lule ne bafuna ani omulala awo ne bafuna Muwanga, Paulo Muwanga, ne bajja bafuna Kawanga Semwogerere. Beloved, Kawanga Semwogerere yawangula akalulu ka 1998 era ekyatwala President Museveni mu nsiko nti Abaganda baali bawangudde akalulu wabula Obote n'akawajjako lwampaka Museveni kwe kugenda mu ttale. Kawanga Semwogerere n'awangula. Kakati ekibuuzo kiri kimu, ku mulembe gwammwe mwapafominga mutya? Bwe tudda mu mupiira waliyo ebiseera nga Ajax Amsterdam y'amaanyi, waliwo ebiseera nga AC Milan, Juventus, Fiorentina nga z'amaanyi, Leeds United ey'omu Bungereza nga y'amaanyi, ng'ate zi Man U z'amaanyi nnyo, z'Arsenal nga si z'amaanyi ne zi Chelsea. Olwaleero zi Chelsea z'amaanyi, Leeds eddayo ne wansi bwekomawo bwekomawo. Fiorentina, Ajax tezikyawulika, Villarreal, Bayer Leverkusen tezikyawulikika. Kati kitegeeza bwe tudda mu by'omupiira bano baafuna ekisanja kyabwe emirundi gigi n'etaano. Ono Ssekabaka afuga emyaka emeka? Binaayisa afuga emyaka emeka? Lule yafuna emyaka emeka? Muwanga afuga emyaka emeka? Kawanga Semwogerere afuga emyaka emeka? Kati kitegeeza ebyafaayo bisamba omupiira. Bwe mba mwapafominga bwe muti mu by'obufuzi eby'emyaka egiwedde ku mulembe gwammwe n'omukisa gwammwe, kikyayinza okubeera ekizibu ofuna omukulembeze ng'ava mu Central n'afuga emyaka ekisukka 5. Ekyokubiri, tuzze ku bannaffe ba Northerners babadde ebyobufuzi bya Uganda okuva 1962 bwe twalaba Obote, ne tulaba abasajja abayita Ojok, ne tulaba Baamini, ne tulaba Batito Okero and many other people, army officers. Amayumba gonna golaba enaggulu awo nakigabeeranga mu basajja aba Northern nga bakyali mu gavumenti. Lwaki olwaleero obalaba ku nguudo nga batunda simu okwokya kasooli, okutunda enjeyo, n'okutunda amenvu, n'okutunda emiyembe egiva e Kenya? Nabo bayonoona ebiseera byabwe. Abasajja bano ab'engulu ba Northern ku mulembe gw'Obote, omulembe gwa Amini, nfo ky'okulaakulanya ebitundu byabwe banywanga malwa ebweyogerere n'okukola ng'effujjo nga bali mu yunifoomu za gavumenti. Madam, come and we check you, remove the nick and we see what you are carrying. Bye baakolanga. Omulembe gwabwe ne gukola gutya? Kakati Katonda muzibu. Buli wantu w'olaba a group of people oba a nation, there is a leader. There is a team which is leading. There is the leaders and the lady, abakulembeze n'abakulemberwa. Kati Katonda yatonda Uganda ne tribe mpitirivu. Wabula Uganda n'agikwasa Buganda nga Buganda erina okukola omulimu gumu to keep Uganda. Katonda yatonda Uganda, actually Uganda ng'eva mu kigambo Buganda. Mu ssomero tuba ne class monitor, tuba ne time keeper, tuba ne head boy, tuba ne ba prefect, tuba ne head teacher, tuba ne dosi n'abalala. Bwe kityo bwe kiri every waliwo obukulembeze. Kati Uganda eyina kulabirirwa Uganda kuba Katonda bw'atonda ekintu agaba obuvunaanyizibwa bwa mirundi ebiri, to keep
and to tend. Kati ono alabirira n'ono akuuma ebiseera ebisinga ono aba mukyala ono ng'aba mwami. Kati omwami wa Uganda ye Buganda erina okukuuma Uganda, erina okuba ekyokulabirako mu Uganda, erina okulidinga abalala mu bintu ebyenjawulo. Kitegeeza nti yeri mu bukulembeze ne bwetaba mu bukulembeze ne bwebeera mu bukulembeze eteekeddwa okukuuma Uganda, okukuuma nsonga y'amagye nga bwe tusomesebwa mu Bayibuli. Omukuumi aba ayimiridde n'emmundu ate ng'amaaso ge galaba. Omukuumi tasumagira, omukuumi talumwanjala, omukuumi tatya musana, omukuumi teyeekaanya, omukuumi atunula wangoozi 3-6 anytime. Kati omulabirizi ayinza okuba omukyala, omulabirizi alabirira omukuumi, omukuumi n'akuuma omulabirizi. N'otugamba nti number 2 means establishment and strength. Kati Uganda ye first born ya Uganda. Kati lwaki olwaleero olaba nti Abaganda banafuye mu byensimbi? Lwaki? Nti obuvunaanyizibwa bwaffe nga ba first born, obuvunaanyizibwa omuntu yenna abeera mu Buganda nga mwakulidde Muganda, kubanga waliwo agamba oyo gundi si Muganda tomutusibaako. Bw'aba akulidde mu Uganda aba Muganda, mu Buganda aba Muganda, kubanga n'abaddugavu abali mu America tetubayita Basenego baba na Uganda, they are black Americans. Abaddugavu abali mu Australia they are aboriginals. Waliyo abayindi abaddugavu they are black Indians, they are not Kenyans, they are not East Africans, they are black Indians. Bw'oba okulidde mu Buganda ne bw'oba bya Luhanga oba Muganda. Kati oluvannyuma lw'Abaganda okusuulirira obuvunaanyizibwa bwabwe oba okukuuma Uganda, Katonda tafiirwa buvunaanyizibwa bwe. Kati ng'agenda akebera wansi w'ekimeeza. Muyinza okuba Buganda, Busoga, Ankoli, Acholi, Dokolo, Lira, biki n'agenda eno wansi Banyarwanda, Banyankole, Batoolo be munyooma n'abayimusa n'abaleetawa. Katonda waakolera ekyo tekitegeeza nti ono amugye mu picture ono. Kati kankubuli tolifuuka first nze last born ewaka, sirifuuka first born wa mukyala Nakijoba. Ba first born ne bwe bafa nsigalawo, naye nsigala kyendi n'omulala n'asigala kyali. Abaganda ekifo kyabwe bakyakirimu, just babaza katebe. Okuzza katebe kwe kujjako ssente n'okujjako obwavu. Ekyo Katonda yakikola ng'ayita mu mukulembeze. Kakati mu Abakayana Abanyarwanda batufuze, Abanyankole tubakooye bannange. Katonda yakasita weekuza pride ekisudde Abaganda malala. Lengera omuvubuka oyo Tamale Mirundi Junior, olengera kyakola oyo omuvubuka n'okuwemula byawemula ebyo ebinona byolaba awemula ebyo byavuma bafulu figa abo bakatolubwama bye bakola bazaake ne beevuma ne beewemula ne bakolakola obusolosolo obwo bwonna bwavuwaza Buganda. Kati ne kireeta ba underdogs okwambuka. Tudde mu nsi y'omupiira nga mmaliriza. Mu mupiira tiimu gye bayita Arsenal egula kooki atendeke ttiimu yaayo. Kooki oyo akolera ku biragiro bya bakama be okuwangula ebikopo n'okukola ensimbi. Kati Katonda ye nannyini Uganda, Katonda akyusa bakooki. Lwaki Abanyankole they are defending champions? Era kino ntero kikooti nga kooti miweewo bw'aba atufuga leero Munyarwanda. Tegeera kino nti addako agenda kuba mu Zambia okulaga Abaganda nti mulina omulimu gwe mwasuula. Kati ebintu ng'okubaavuwaza vanira ogw'ebbeeyi, emwanyi ogw'ebbeeyi, okubabbako amakampuni, okubabbako ettaka bikyagenda mu maaso. Nga Katonda akozesa bakulembeza abaliwo okubanyigiriza mutegeere nti omulimu gwammwe ogw'okukuuma Uganda as the first borns of Uganda mwagusuula. Buli omwongera okutakitegeera ng'abongerayo. Habona badonizera, they are people from Central. Penge mwana w'Ennyanama akulidde wano, mwana wa wano. Habona Batamale Mirundi Junior, habona ba Eddie Mizaya, baana ba wano, full figure, mwana wa wano. Tojja kusanga Munyankole ng'ayogera ebyo ku gundi ku social media, no one. Kati empisa zaffe mu byobufuzi n'ebirala bireeta ba underdogs okwambuka. Nkugambye kooki ayina obuyinza ttiimu ebumuwa kooki akujja ku layini. Abamanyi omupiira abagoberera Arsenal, kooki wa Arsenal Mikel Arteta yagobye Abumeyanga ku squad ya Arsenal. Kyokka amazima Abumeyanga asamba bulungi akapiira, Abumeyanga mugezi, naye kooki asobola okuleeta omuvubuka awenyera n'akuleka gwe ku bench n'amalalago. Toyina buyinza kugamba kooki nti lwaki onzigyemu. Kooki alina obuyinza okuga ati jangu n'ayingiza omulala. Kooki ye president, kyokka president oyo akolera ku biragiro bya Katonda. Ekyo kyekirema abantu okutegeera nti Katonda asobola okweyambisa ba westerners, Banyankole, Bakiga, Banyarwanda, Bahololo, baki
n'abambusa wano ne banyigiriza ono paka lwakkiriza nti obuvunaanyizibwa bwange nabusuula. Abamanyi ebyomupiira mujjukira omusajja gwe bayita Romario yali awanise ebbango oba yali wa World Cup wa 2002. Romario nga wamaanyi. Romario bagenda mu nkambi avuma kooki yagamba sitwala Romario mu World Cup. President wa Brazil n'abantu ne beekalakaasa kubanga amazima Romario yali mulungi. Kooki n'agamba nti nze Romario simutwala oba mulungi oba mubi. Ronaldo Dalima bagenda kumva ku video. Ronaldo Dalima yali musayimbi mulungi naye nga atawanyizibwa injury. Yali amaze gumbi season namba mu Inter Milan nga tasamba. N'agamba nti ngenda kutwala Ronaldo Dalima alina obuvune mu vivi. Ndekewo Romario atempangula ekikopo. N'atwala Romario ng'abantu bamugambe nti singa tulema okuwangula ekikopo tugenda kwocha. N'atwala Ronaldo eyalina obuvune mu vivi n'aleka Romario ne bawangula ekikopo kya World Cup. Kocha alina obuyinza okutuuza katebe. Kocha alina obuyinza wano mwalaba Chevchenko gundi kyamukola mu Chelsea. Bamuguze mu Milan ayaka atuuse mu Chelsea ayogera n'omugagga direct. Molino ne bimunyiza kuba Molino tamanyi Ukraine tamanyi Russia. N'amutuuza katebe. Chevchenko n'afa. Tegeera kino Museveni nga bw'omulaba alina obuyinza obumuweebwa Katonda okutuuza Abaganda ku katebe. Era babatuuzizza lwaki? Paka lwe mumanyi omulimo gwammwe mu Uganda. First born singa maama atambula n'ava ewaka. Omwana omukulu n'akomawo nga temwana abi akuba mwana mukulu. Gwe tewanaazizza banno. Kati Buganda mbabuuza. Abavubuka abammwe engeri gye tweyisaamu okuwemula, okuvuma, bannabyabufuzi nga Zaake. Lwaki ndera nnyo Zaake? Zaake avuma president emisana tu. Kyotayinza sanga mu bantu balala. Ku social media kebera ani asinga okuvuma. Ebyo nno byolaba bye biri n'embabaka baffe aba parliament, bye biri mbasumba babalokole, bye biri n'abalala okulyaŋŋana, okwevuma, okwewemula n'okukola ebirala biringa ebyo. Kati Museveni lwaki defending champion emyaka mingi? Nti Museveni tolimanya tribe ye. Museveni ku Mande Munyarwanda, ku Lwokubiri mu Kiga, ku Lwokusatu Muganda, ku Lwokutaano mu Kyoli, ku Lwomukaaga Mbega, ku Sande Muyeekera, ku Mande Muzadde, ku Lwokutaano comedian, ku Lwokubiri Museveni mu Kyoli, ku Lwomukaaga mu Nakenya. Museveni tolimutegera. Museveni doesn't have a definite tribe. Agati okuyigirizaako yakonna kugamba Katonda akyakozesa tribe abakulembeze bakooki okunyigiriza Buganda kubanga Buganda yasuula omulimo gwayo. Kiki kyeyinza okukola? Okusaba naddala abantu abamanyi Katonda, okwegayira Katonda, okwenenya, okusaba, okusiiba bisobola okuzzaayo Buganda kubanga Buganda has to keep Uganda. Others have to turn Uganda. Kati nabagambe bwenti lwaki Uganda ekyakola bubi financially nti always kastola ba Italy manya AC Milan ne Juventus ziperforminga bulungi. AC Milan ne Juventus baziba ziperforminga bubi, Italy performinga bubi ku international scene. Spain, Barcelona ne Real Madrid baziba ziperforminga bubi, Spain egenda kubeera mbi mu kikopo kyonna ekiri international. Ekyafuko mu Bungereza erondeera mu ttiimu ez'enjawulo. Netegeera kino kocha alina obuyinza okutuuza omuzannyi gwe mulabanga ow'amaanyi n'aleeta omunafu. Kati Katonda alina obuyinza okuyimusa abanafu. Naye singa bano baddamu ne bategeera kye bali basobola okuddamu okubeera ab'amaanyi ne Uganda n'ebeera nnungiko okusinga wano. So ebyokuwemula manya kyoli, how do you perform? Right to performing awi mu central kubanga singa tugenda okusaba omulimo omuganda najja na performing nakola interview n'afuluma, omunyankole najja n'omukyoli baga tuwa omukyoli, we can train him or her to the level we want. Oli omuganda ne tumusobola nankubadde ali perfect. Lwaki? Because we have an impossible lifestyle, a complicated character and a complicated lifestyle. So wake up. Dr. T nja kudda okwongera okugaziya gundi ya tribe nga nfunye akadde akalungi awo wenkomye mwera. Dakikamika bano.